الله عليه وسلم كنت يا بامي نبت بساري لبرونج النبي محمد أمك محمد أو تعالى أمك محمد نكريمو ثم كده في كازي وامكونو تكوا اشتيبوا رفع بمكوا السلام بو وتكده مكده في إمامو ومكوا كمزيكتي قنو كيزا نكرو برينتا تكوت برونج tutambula bulungi abavubuka tetufugika naye alhamdulillah atukwata buki bulungi kiriza mutegeeze nti musajjawo shefu abukatega akulembera essomero lyaffe ly'obusiraamu ly'enaggalama naye waali era yakedde wano obwedda ali mirimu gy'essomero awo bakadde afe wamatwale mukadde wange gwotambudde naye agulekeddeko awo ettwaliro ennakifuma bashekh abdallah kaliwo bonna we bali wano shekh hamdani lwasa n'abalala bonna insha allah nga bwenja okubakulaga naye nga njagadde kutegeeza nti kootuuse omukolo gugumidde era gunaatera okubeera nga gukomekkerezebwa abakadde baffe ab'ebitiibwa abazze mu kusoma tubeebaza abaami n'abakyala okubeera nga mujjumbidde dalasa yaffe eno dalasa eno ebeerawo etegekebwa nga tuzze kusoma Quran na hadisi za mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naye mukkiriza nebazaako ensusso abakyala abo abakyala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayike enjala ebayiseemu naye tusabe allah bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebukazi abakyala naddala ewaffe wano enaggalama empanga yo bagirya balidde empanga mu nsonga ezikwata ku nsonga z'obusiraamu abakyala bebalinda kubakulaga nja kwetumikiza mbakulage tulina amiira waffe wano tulina abamumyuka we tulina abawanika bino byonna byolaba bino byonna bebabikulembera naye mulimu n'abasajja abasajja sibali bokka balina abasajja baabwe wayinza okuba wekimenyedde nawuza nti amiira ali yekka omwami waali ojja kuba weyogeza kuba oluyi bonna bafumbo alhamdulillahi rabbil alamin mukadde kano nabadde wakuba ku muzindaalo guno ssebo mukadde ffe kaazi nze ntera okuba ku muzindaalo naye nensaba imaamu oyo nanzikiriza nembaako gye nasoose kwe kudda akadde kano naye alhamdulillah omulimu akutte ate antendese bulungi omuzindaalo ngusobola biidhinillahi tabaraka wataala naye ofiisi sinaba kugisobola ayinza okweganaga nti bwa imaamu saayo nabugenda ofiisi yo sinagitegeera nkyatagala naye omuzindaalo gwo ngusobola insha allah so imaamu agume era muze yali ssebo mu imaamu mugumye tetunnabakakata insha allah ekyo nga nkimaliriza mu kaseera kano omukolo ndaba gusembera nsigaze eddakiika ndowooza tewera ssaawa aboogezi bensigazza ku muzindaalo nsigaze eddakiika 50 bonna ngenda kubazingira omwo biidhinillah so nja kusaba bwe tuba tukutte ku muzindaalo tubeere nga twogera nga tuyita mu bwangu biidhinillah nga Sheikh Hamdani Lwasa bwakoze era ng'omusomesa tetumukoonyerako yadde naga nti alhamdulillah ekyo kimala so aboogezi njagala bwe mbapudde omuzindaalo twangweyanguwe maloboozi gano malwadde nga mmanyi tuli mu ddalasa biidhinillah mujja kukkiriza yogera ddoboozi nga saakaavu ovae bwakedde tuli mu kusomesa ate era tujja kusomesa insha allah mukadde waffe yatambudde ne kaazi ayagala kubabuuzaako mu dakiika nyimpimpi yeewaayo kuweereza allah wadaawa wa njiri era nenkola y'enjiri waliwo abamu ababadde nga bagikuba naye kati kanjiyiseewo nze ndi mu ba ahlusunna waljamaa era sekafuadwe atera okwebuuza naye gwe seeka ogwawa nze ndi musalafu ate ne mubidaala ŋŋenda ate ogenda kunkola ki ona kyonza okunkola gwe nabbi muhammadin abakyala nabbi muhammadin daawa gye yakola yey'abasajja abo be bayita abayiri yagendanga n'asomesa abantu n'abagamba allah ne basiramuka ne bava sayidi eri ne bajja gyali ne basoma Quran ne bagikwata saba allah abanyweze sebukaazi tuwebaza obuyambi bwe mutuwa okulabika nga abasajja bamu bakkiriza ne bajja eri abantu ngenda mu eddakiika ntono ajja abuuze ku bantu bano era abeeko n'obubaka bwatuusa biidhinillahi tabaraka wataala ndakusaba ssebo osembere wano biidhinillah mu bumpimpi
Sheikh Hamza Musa nja kusaba osembere wano mudakika ennyimpi babuuzeko bubuuza ne aya mu Qur'ani ne ekigambo kya Bayibuli biidhnillah obanzirize mbatwale kukaddako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matenda amalungi goyo Allah atusobozesezza okubanga tuyingidde mu mwezi gwe ogw'okusaasira ogw'okwenyagira empeera. Tusaba wakitiibwa Allah atuwe obusobozi okugusiiba tugumaleko ate atuwe n'empeera. Allahumma amin. Ebyengera n'emirembe bike ku mwagalwa we ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, nabbi omwagalwa eyalafubana ku lw'eddiini eno Obusiraamu, eyakola kaweefube n'akola omulimo ogwakolebwa bannabbi banne, nga buli nabbi yenna eyajjanga yategeezanga abantu okukkiriza Allah nti ali omu. Ng'era naffe kaweefube gwe tuliko ntambudde ne bakama bange bano abankulembera mu kutembeeta abantu okunyweza abasiraamu mu ddiini yaabwe n'okutegeeza bali abatanaba kusiramuka nti beetaaga obusiraamu, beetaaga okutegeera obusiraamu. Omuzindaalo guno mwaka gwa 19 nga nkutta omuzindaalo guno okutegeeza abantu okukkiriza eddiini y'ekitiibwa Allah. Ensi ze n'akatambulako ziri 41 ne Uganda tukyali waggulu nnyo. Tulinayo twatuukako ne Seka Ibrahimu okuva e Kenya mu nsi emu, ng'abantu okujja okuwulira ebigambo by'ekitiibwa Allah oteekeddwa okuba ng'obasasula. Era nga bababuuza mugenda kutuwa mmeka obudde bwe mugenda okuba naffe. Ne Uganda tukyali waggulu. Twebaze Allah. Kye tugenda okuyiga, tugenda kuyigayo ensonga emu. Omwezi guno abasinga obungi tebamanyi lwaki bweguli, abamu bakimanyi tya mwezi guli awo kulumwako ku njala nakulaga ku kanzu ze tubadde tuterese ne shaliya n'obukaaya. Kubanga guno omwezi mw'osiŋŋaanira omuntu bulijjo gw'obadde tomanyi nti musiraamu noba nti noono bulijjo naye musiraamu, oba kitegerekeze. Naye guno omwezi si gwakwolesa bukaaya na kanzu na nkofiira, mwezi gwa kututeekateeka butya bwe tuteekeddwa okuwangaala mu nnaku endala zonna. Yensonga lwaki waliwo abatubuuza ebibuuzo nze bye nakoowa ewange. Twabadde ku leediyo abamu ne babuuza ne mbaga nti nze ebyewange temubimbuuza. Seeka bw'oba n'omukazi nga si muweewe okkirizibwa okusiiba. Bannaye n'ennaku endala tezikukkirizangako kuba na mukyala nga si muki. Oba kitegerekeze. So n'olwekyo omwezi guno eneeyisa gye weeyisaamu mu mwezi guno yeneeyisa gy'oteekeddwa okweyisaamu mu myezi emirala. Omwezi gwa kusonyiwa. Omwezi guno oguba gwa kusonyiwa tuyimiridde tutya mu kusonyiwa? Twagala Allah atusonyiwe mu bikolobero byonna bye tukoze mu mwaka gwonna, twagala Allah atusonyiwe, naye ffe tuyimiridde tutya mu kusonyiwa? Abali eyo tuyimiridde tutya? Mwezi gwa kwenyagira mpeera, abali eyo tuyimiridde tutya mu kuyunga Oluganda? Tulina baganda baffe, bizinesi gy'olina olinamu Oluganda. Oluganda kintu kikulu nnyo nnyo nnyo, era mu bigambo by'omubaka ku bimu ebyasembayo bwe yali ng'asemberedde okuddizibwa eri Allah yakubiriza nnyo basahaba okuyunga Oluganda. Bahajjati abali muyimiridde mutya n'eŋŋanda zammwe, muyimiridde mutya n'abaana bammwe, muyimiridde mutya ne bataata bammwe, muyimiridde mutya ne bamaama bammwe, muyimiridde mutya ne bakojja bammwe. Katuyige bwakyafaayo kimu mbe nga nziriza bakadde bange omuzindaalo.
omuddu omu yali mukkiriza, yali mulongoofu, yali musaaze, yali musaddaasi, yali wa mazima. Okumanya yali wa mazima, abagagga batuukanga n'okumwesiga ku kyalo ne bamuteresa ku nsimbi olw'amazima ge yali alina. Olwaleero mu Uganda wano oyinza okunoonyayo omuntu gw'oteresa ensimbi zo n'abula, kyandiba ekizibu. Kitegeeza nti yali musajja mukkiriza, era mu mannya ge baali bamuyita omusajja Horasani. Horasani oyo omugagga omu amuteresa ensimbi zaali mpitirivu, omugagga n'agenda olugendo. Ekiseera ne kituuka, Horasani Allah n'amujjulula. Bwe yamujjulula, omugagga agenda okuva mu safaari, nga gwe yateresa ensimbi ze yafa. Agenda okutuuka mu bafamire nga bamugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agamba abamanyi nti bannaawe omuddu namuteresa ensimbi zange naye nkoze ntya. Bamulagirira oluzzi Zamzam, bamugamba nti genda eyo bw'onaamukoola nga wamujjana ajja kweyoleka akubuulira esente zo we yazissa. Omugagga ono agendayo yakoola, Horasani teyalabika, n'addayo ogwokubiri teyalabika, n'ogwokusatu agenda okuddayo eri abamanyi ne bamugamba nti mukwano gwaffe oyo alabika wa mu muliro. Omugagga kyalwaza nnyo obwongo bwe, n'agamba nti omusajja yali mutya Allah abeera atya ow'omuliro. Ne bamulagirira oluzzi oluli India, ne bamugamba nti genda luzzi lwa mizimu, bw'onaakoola nga wa muliro ajja kweyoleka akubuulira esente zo we ziri. Era omuddu yatambula, omugagga oyo n'atuuka ku luzzi olwo, yakoola erinnya lya Horasani omulundi gwali gumu n'amweyoleka. Omugagga abuuza Horasani nti owange nga sinaba kubuuza sente zange gye wazissa, kiki ekyakuyingiza omuliro? Horasani n'amugamba nti nga sinaba kubuulira kyanyingiza muliro, sente zo naziteeka mu kitundu gindi, naye ebintu bye mulaba ku nsi ng'ebitono mu maaso ga Allah binene. N'amugamba nze ekyanyingiza omuliro nakutulawo nanyiizaganya ne ssenga wange, Allah n'anzijulula nga sinaba kusonyiwagana naye. Ekyamuyingiza omuliro si butasaala, si bukumpanya, si butasiiba, si butakola mirimu gy'eddiini, wabula ekyamuyingiza omuliro Allah kumujjulula nga akutuddewo enkolagana ne ssengawe. Allah n'amujjulula nga tebanaba kusonyiwagana. Olwaliro gwali wano ali mu mwezi guno wakasonyiwa bameka? Ali mu mwezi guno famire yo oyimiridde otya nayo? Gwoliwo okutula oluganda oba oyunga luganda? Waliwo ali eyongaga nti nze oyo yanyiiza ne bwe kiri bakisiri musonyiwa. Waliwo ali eyongaga nti nze oyo muganda wange yanziba ne bwe kiri baki tetugenda kuddiŋŋana. Bano baganda baffe bokka be batubba, abantu b'ebbali tebatubba. Bw'abanga muganda waakubbye bw'atuuka okuzimba alina kuzimbawa waje. So n'olwekyo mbakubiriza abali eyo guno mwezi gwa rahma, mwezi gwa kusaasira, muyunge oluganda, musonyiwe abaabanyiiza, musonyiwagane ne famire zammwe. Bwe muba mwagala Allah okutereeza ebyenfuna zammwe muyunge oluganda. Bizinesi gy'okola beeramuko ne muganda wo, mu mirimu gy'okola beeramuko ne ya famire. Abaana enkolagana yammwe eri etya ne bamaama bammwe, oba bwabakanyugeyo mu kyalo. Bataata enkolagana yammwe eri etya n'abaana bammwe, enkolagana yammwe eri etya ne bakojja bammwe, enkolagana yammwe eri etya ne basenga bammwe. Abantu ba miteeko esatu ku lunaku lwa kiyama Allah tagenda kubatunulako, naye kanzije muba muteeko gumu, omuntu eyakutula oluganda. Bamaama abatuddeyo, bw'obanga wanyiizaganya ne muganda oba ne maama oba ne taatawo, ye tayimu ddayo ofukamire omwetondere. Muzeewo oluganda mu mwezi guno. Bwe ziba nga siri ennaku endala zaakulema ogenda omwetondera, ye tayimu ogenda omwetondere. So n'olwekyo ensonga yange ebadde ku luganda, abaami abatudde eyo
mutseewo oluganda enkolagana bweba mwagala Allah obateera baraka mu bye mukola mwe muyunge oluganda bwe munaayunga oluganda Allah agenda abasimulira ensawo zammwe bwe munaayunga oluganda Allah agenda kubagabirira naye bw'onaabeera ng'oyisa bulungi ab'ebbali ng'ab'eŋŋanda tobayisiza bulungi gw'omwami bw'onaayisa obulungi ab'ebbali bw'onaasaddaako ebbali ng'omukyala ewaka akaaba maziga tomuwadde otaddewo embeera etali ntuufu otaddewo tewaliwo nkolagana Allah tagenda akuteera baraka mu byokola ne bw'onaafuna sente ojja kuzifuna Allah akuteerewo ekizibu nga sente toziyiraamu mukisa bwe tolabangako bagagga ng'alina sente n'agenda mu hotero n'asaba akawunga n'essupu w'ebijanjaalo naye nga mugagga sente Allah aziggyemu baraka. So ekyafaayo ekyo kituwe ekyokuyiga nva waggulu mbagamba nti ndi mukozi w'omulimu ogwa ddaawa gwe mwaka